waliwo abakulu b'amasomero ga gavumenti babiri bakwatiddwa mu disitulikiti ey'Embale nga balangibwa kusaba abazadde ebisale bya ssomero ekintu ekimenya amateeka. Kibadde kigenda mu maaso nti abakulu b'amasomero bakozesa bwe nandiyise obutamanya bw'abazadde ne bagenda mu maaso ate ne basasuza abazadde nga watabeerangawo kyonna kikolewa ne gavumenti. Omuwandiisi wa pulezidenti ku byenjigiriza mu makago wa pulezidenti ow'ekyama Jimmy Nambiro yakulembeddemu kaweefube ono ng'alina abakulembeze abalala ku mutendera gwa gavumenti z'ebitundu ne poliisi mu kitundu kino. Universal education to be universal. That is the statement I'm using. Mu lukiiko olutuuziddwa ku disitulikiti y'Embale olwetabiddwako ab'ebyokwerinda ab'ebyenjigiriza ku disitulikiti abava mu makago bwa pulezidenti, abakulu b'amasomero n'abakulembeze bavumiridde nnyo empisa y'amasomero okusasuza abazadde ssente mu masomero ga gavumenti. Mu kiseera kino ng'amasomero gategeka okuwandiisa abaana mu Uganda National Examination Board abagenda okutuula ebibuuzo eby'akamalirizo omwaka guno, abakulu b'amasomero ga gavumenti basabiddwa okwewala okusasuza abazadde ensimbi eza registration. Abakulu b'amasomero, ba inspectors, ba DIO ne bakaawo okufaayo okulaba nti okusoma okw'obwereere kusigala nga kuli kwa bwereere, nga kyatayagala kulaba nti mubeeramu ebisale ebitataganya omwana w'omunaku. Nambiro alabudde amasomero ga gavumenti agajja ku bazadde ensimbi z'okuwandiisa abaana baabwe era ekitongole kya UNEB nti ku baabo gavumenti yamala dde okubasasulira. Era ono alabudde ne bannannyini masomero abaduumula ensimbi za registration ezisukka ku zalambikibwa UNEB nga bw'azinnyonnyola. Yaffe okuyita mu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni esasulira buli mwana yenna agenda okola P7 ebibuuzo bye ebyakamalizo, agenda okola senior 4 ebibuuzo bye ebyakamalizo, agenda okola senior 6 ebibuuzo bye ebyakamalizo. Kasita abeera nti ali ku programu ya UPE, ali ku programu ya USE, ali mu ssomero lya CD, era nti ali ku ssomero ery'obwananyini ng'ali mu primary, oyo ye UNEB gweyagala kasasula $3,400 ng'ali mu ssomero ery'obwananyini lye muyita private. Oyo asasula $3,400 mu UNEB. Circulars weeziri, communication UNEB ezikola buli lunaku. Naye aba head teachers kubanga be accounting officers ab'amasomero ebyo babadde babireka ne bakola ebirala. RDC w'ekitundu kino Stanley Bayole ne Nambiro era balabudde ba District Education Officer n'abavunaanyizibwa kulondola amasomero ne babasaba okukola omulimu gwabwe nti singa kigaana bolekedde okugobwa ku mirimo. Bona na buli yebaawa mulimu mu gavumenti tigwa busomesa gwonka, obanga omulimu gwe baakwa togusobola togutuukaano bamuzitwa ino suula mu tawero golola. Ayi obanga odemye ng'ogusibyeko omulimu ate ng'ofuna ssente da gavumenti n'otakola mulimu ogwo bw'olina gukola, iwe tujja kuvuunya tukutwale mu mbuga d'amateeka kuvunaanibwa. Abakulu b'amasomero abeetabe mu nsisinkano eno beeyamye okukomya eky'okuggyako abazadde ensimbi zino. I want us to agree together, friends, colleagues, in the interest of justice and for harmony. Can we agree that as head teacher, that vice has stopped today? Can we agree? Those that agree with me, kindly let us raise our hands. Akulira abakozi ku disitulikiti ey'Embale Angela Okuluti ne District Education Officer Sam Pade Kauka basabye abakulu b'amasomero obutakozesa lukujjukujju ne bajja ensimbi ku bazadde wabula bamatire n'omusala gavumenti gwe bawa. I think that is one thing that has to be corrected immediately. Because now minus that, we shall be lost and then there. We said the teachers may take it lightly. We also organize a bigger group, head teachers, board of governors, school management. We did it together in our camp. Kisaa ky'ettekira yakusakidde eggulye lino ku lwa KTV Amalindirire.